Wetwogerera Mathias Mpuuga kati aliira ku nsiko oluvannyuma lwa His Excellency Bobi Wine okwanika obuziina bwe ensi bw'ebadde temanyi. Olunaku olw'eggulo His Excellency Bobi Wine yayogedde ebyama ensi by'ebadde temanyi era yayisemu Allan Ssewanyana n'amuggyamu bwino ku ngeri gye bawambamu abantu, n'ani abawamba, n'ani ali emabega w'okubawamba. Kyamukisa mulungi ndi Honorable Allan Ssewanyana naye wali wano era ojjukira emboozi gye twanyumya nga muli mukomera naye nga mwami Ssegirinya Muhammad buli we nagenda nga mukomera nga ga Mr. President tukuwa ekitiibwa tetwagala kutobera abakulembeze botuwadde naye omumyuka we yakusiba. Byenjogera Honorable Ssewanyana bya bulimba oba bituufu? Bobo osobola sembera kwani just to confirm nge byenjogera bya bulimba oba bituufu? Nsabo kankwe eddakiika emu osubstantiate ng'ebigambo byange bino kwani yali abasiba. Sabo neyanza neyanzege President wamulaganiranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka. Masaka wali abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'omu kibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta olugatta n'ogamba nti mukulu walabika waliwo akatagatta bulungi. Beera straight mwangamba ni abasiba. Waliwo ekitatambula bulungi kirabika abakulembeze naddala baka bava e Masaka bayimanyi ku bintu bino okutusinga. Baani? Waliyo Honorable Mpuuga, waliyo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuli, waliyo Honorable Kayebasolo, waliyo ababaka balala bangi naye okusinga era tukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. I understand. Si buli muntu alina alonga gye nnyina. Ndowooza kyayogedde mukitegedde ate ndowooza nekyatayogedde nakyo mukitegedde. Byogere bimwaŋŋamba mukomera era Ssewanyana abadde ananaagira n'amugamba yogera amazima biki bye mwaŋŋamba byogere paka Allan Ssewanyana era bwayogeddeko byayogedde era omukulembeze awunzise n'agamba nti byonna byayogedde mubiwulidde naye ne byaleeseeyo ndowooza mubitegedde. Mpuliriza bulungi abantu abo Mpuuga n'Abedi Bwanika bawa Museveni amagezi nti ono Kyagulanyi bw'oba oyagala okuteesa naye okumukkakkanya tusooke tumuteekeko embeera emuwaliriza okumuleeta okuteesa naawe. Mbeera ki? Kwatayo ababaka ba Parliament bwe batyo bwe bakwata Ssegirinya ne bakwata ne Ssewanyana ne babateeka mu kkomera. Bamala obateeka mu kkomera nga Mpuuga yali mu control oba bateebwa oba tebateebwa nga ye Mpuuga bamugambye gwe genda okake mukamaawo omugambe jangu tugende tuteese. Kyagulanyi yabagamba nze gwe mukako okuteesa ne Museveni muweeki tuteesa naye tumuweeki okutuwa abantu baffe ye abantu baffe bo baakola ki? Era munnange nga batandika campaign eyo mugijjukira yalimu bamukaaku yalimu ba Abedi Bwanika abo Bampuuga nga basiiba ku maleediyo nga bagamba omusajja tumugamba tugende tuteese atuwe ba political prisoner abo bonna ba Olivia Lutaaya obo bonna bukodyo bwa Bampuuga bamayiga akakosi ke kamu nze nkubuulira kati munnange President bwe yagaana ebyaddirira mwabitegeera. Tuvudde waawo njagala otunuulira Kirewo Kivumbi, njagala otunuulire General Gaddafi, njagala otunuulire Edi Mutwe mukomera gye bali gye babasiba emisango giva ku baani. Nkugambye bano abantu be babalira Museveni nti gwaba abaana tebajja kuzza misango kuba si baziba misango naye womala obbakwata ng'obakutte bibyo bya myankyolo ffe katuba kulyetingirewo n'ebisango nga bw'omala obbatulugunya n'okubakola by'oyagala eri tuggulawo eri tuzuukusa buzuukusa biri bisango-sango ebyo bye mulaba Bampuuga baakola. Osegedde era emisango gyonna gye batadde ku baana abo gyonna giva ku Bampuuga giva ku Abedi Bwanika giva ku abo bulijjo tebabalaba. Lwaki bulijjo tebabakwata? Bawambe
ne babatulugunya be babatulugunyiza we babalakira nga babateekako ebisango eringa alternative ekintu ekyejjereza Museveni nti ddala kituufu tutulugunyiza abantu abo tiye ne tubatulugunyiza lwaki bayina emisango tukutta abantu abo lwakuba baziba misango naye nga baani abakiteekawo ekyo Mpuuga Abedi Bwanika byebikoosi byabwe era njagala nkubuulire nti buli kikolebwa Abedi Bwanika ne Mpuuga pulani z'abamayiga ekyo mukitegeere njagala mutegeere lutalo ki lwe tulwana na baani balabe baffe we mumala okutegeera balabe baffe tulwane nga tumanyi engeri gye tusobola okukola ki okuwangula olutalo luno. We are already, even here I am protesting, if you don't know, because this beret by the people who take you is not allowed to be put on, and I'm putting it on in defiance and in protest. This Eddie Mutwe, I am not supposed to put him on, but I am putting him on in protest and in defiance of the status quo. Tewali wagenda kutabana Uganda nga tewali wabidefying. We are not aggressive as yet, we are assertive. We are very assertive. We are not violent. Era tulwana obutakozesa violence to take away njawulo. Naye tewali agenda tukakanya ku kyetuliko in our constitutional right. Olitasaagamba nti omanyi muli aggressive. Is being aggressive wrong? Every person in life must be aggressive. Bobo ina kyoyagala. Kyovola banti okeera ku 14 n'ovuga. That's being aggressive. Owabulijja abayebasi. Okay? Kakati atefe tuli mukwata mwere kitutawanya ati mwe muli samani so tubagano kwata so tubagano kozesa amani so kumpuliriza abuza wayagala omukazi okwata mukwate koti ya Uganda ekamugambi kyetumuvunana kye batukola repu eyo gyayogerako kankyogere mu luzungu kiwuli bantu bakitegeere omuntu yasooka okuwandika ku the rape by this country nga benara ebe bagirepinga bamwita Justice Ogola. Justice Ogola yagamba they raped the temple of justice. Because bwetujja wano nga twogera ku demokrasia, twogera ku masiga asatu, the core three, the legislature, the judiciary and the executive. Kyejagadde omugamba that we are not in a parliamentary democracy. First of all, there is a question in the nepotism of our constituencies. What is the population of Western Uganda? How many MPs do they have? What is the population of Buganda? How many MPs do they have? Before you just stamp your magnanimity in numbers, njagala otegeere nti mwe mwina neri ku byalo gye bakeera ku makya ne baga nti Kahondo tumwawule ne Kahinda tutekewo constituency ne bagiteekawo. Ebyo tebiriyo eno omukisa abantu tebagulina. Etteeka ligamba nti mu constitution buli constituency n'abanga n'abalonzi 10,000 genda olabe gerrymandering eyeri kati Sembabule bakutula namu naga nti kati mushatsi eno kati bali mu kunoonya sodo. So that is what gives them the numbers. But we are not in a parliamentary democracy nkubulidde how we are governed as a country. So libuli wajja anaga nti twalina bano. Yes, they form government, but it is not the type of government we have that the leadership of the presidency is determined by a member of parliament. President ogenda newe simbawo then no jale timu yo